ndowooza nzigyeko saakitegeera. Kati ng'ono akola ki? Ayingira mu mmotoka. Kati bw'ayingira mu mmotoka nga mpulira amugamba nafumbye macaroni ng'akola ki? Ng'amuwa ng'oli atandika okulya. Kati nga baliyo ng'amugamba kati tuyagala nkukwateko, tuyagala nkukiisinge, jjukira katolooze ndi kukola eri ya WhatsApp kubanga wabeera kukola ya WhatsApp oli n'akuwummuza wansi. Sometimes osigalako ng'olowooza maybe alina by'akola leka akole ki? Kanzirire because this is a WhatsApp call teringa nti obeetwala airtime oba ki. Nze ngamba kati nze we yawummuza essimu wansi I thought actually nze nalowooza ayingidde mu kikomera ali mu kwogera n'embaziira because kye neerabidde before ng'ono Mary tanaba kujja mu mmotoka oba yali mbaziira oba ani waliwo eyajja katono naggulawo oluggi ne banyumyanyumyamu awo. Kati ono ndooza walekera essimu wansi ne yeerabira nti essimu yabadde ekola ki? Yabadde ekyaliko. Twafunye amaloboozi ag'ekyama aga mukyala wa Suuna Bene ate bino eno byo bitiisiza ddala. Mwana wattu nga sinaabeera nga mbikuzanyira n'amaloboozi ago ag'ekyama galimu ebyama bye twasobodde okubeera nga tutegeera nti Suuna Bene yali mufumbo wa Nnaalongo we n'omukyala ono yali mufumbo w'omuyimbi Opafambo. That means Suuna Bene yasigula omukyala ono w'omuyimbi Opafambo n'amweddiza. Sinakindi oyinza okugamba nti omukyala ono yasigula Suuna Bene okuva omukyala wa Suuna Bene omukulu Nnaalongo n'omukyala ono n'amweddiza. Amakulu mu kyo bombi baakola obwenzi ne bufuukamu obufumbo, amakulu mu kyo ne batandika okubeera nga babeera bonna officially buli omu n'aleka ono munne gwe yalina. Ekyo kye kisooka. Ekyokubiri, ekyapa kimaze ne kivaayo kwe baasayininga banene ababiri. However, ensonga zikyagendera ddala mu maaso. Amakulu mu kyo ensonga z'abano nzibuzibu. Subscribing nga notification bell ebisigadde obiturekere kankuzanyira amaloboozi gano eno osobole okutegeera ensonga bwe zituuse nti si za kusema wabula bitiisiza ddala. Naye nga sinabeera nga nkakuterako kankujjukize ku Shehi Mukasa Shafiiki avuddeyo kubeera nga akuwonya ebizibu eby'enjawulo ng'akulombera dduwa. Gw'atalina mukisa bizinesi tezitambula, tokuzibwa ku mulimu, ssente zikuyita mu ngalo, kobeere ng'oli mu ggwanga lya Uganda oba ng'oli wabweru wa Uganda, ajja sobola bunnyo okubeera nga akuyamba. Mukubireko ku enamba y'essimu gy'olaba ebisigadde obimulekere. Kakati Josh, nze bulijjo nina kye neebuuza. Nze natandika okudeetinga Suuna Bene mu 2019 mu Gwokutaano, that is May. Ne tubeerawo mpaka mu February w'omwaka guno 2024. Naye of course wakati awo bintu bingi ebyatuukawo. Naye kuva mu 2019 mpaka 2023 nina ekintu kye sitategeeraawo. Kubanga nze nabeeranga mu relationship ne Suuna Bene ng'oyo Mary yalinga should I say counselor oba mukwano gwange gye nzirukira nga nfunye misunderstandings n'ono omwami. Kubanga nze najja mu bulamu bwa Suuna Bene nga Mary waali ng'era bakola bonna eyo program ey'okumakya ng'ate Mary mufumbo ew'oyo omusajja omweru oba mwagambye Opa I think nga mufumbe w'oyo guy ng'era babeera mu kikomera kyekimu yes ku Salama Road nga bali Basaalongo basula ekyengulu nga ba Mary basula ekyemmanga. Like actually Mary yalinga I think second to opposite neighbor ne Suuna we yali asula nga mufumbo. Kati nze bwe najja mu bulamu bwa Suuna na musango ono yali kyaliwe nti otandise okudatinga omusajja n'oyingira mu bulamu bwe kati n'osanga nga crew abantu abasinga obungi baalina bavubuka. Kati bw'osangamu omuwala abawali abali eyo bajja kunjulira nti bw'osangamu omuwala sometimes omuwala akwanguyira nnyo kubanga oba ogezaako kufuna nti maybe ono mukwano gwange kubanga abavubuka basobola okukwekerera munnaabwe naye ate abawala most of the times tebatera nti kale bwe mubeera ne misunderstandings ng'osobola okukubira ono oba maybe si tetuba befriendinga kubanga obeera ne misunderstandings zokka n'ebirala. Kati munnange nze bwentyo bwe nabefriendinga ani
Mary ng'era ne bwe sibeerawo oba nina kyenjagala communicatinga maybe mbadde nnoonya Suuna ebyo ebiseera nga Suuna tanaba kubeera Ssaalongo ng'era oba mbadde munoonya nga ono gwe nkubira ne mugamba munno kino ne kino ne kino naye nga waliwo ne mukwano gw'omulala gwe bayita Julius I think oba omutaka I think yeye omutaka Julius kati ng'abo abantu ababiri be bakwano baani Basuuna bemmanyi ennyo at least ennyo nti nga we tubeera ne misunderstandings but mostly nakubiranga Mary oba either nga musindikira message kati omanyi oluusi omuntu nga muli mu relationship oba tunamutegeera bulungi ng'omuyiga buyizi era nga nkubira Mary ne mugamba mukwano gwo kati bwe yeeyisa bw'ati olina kukola ki like bwe tutyo nga tuli ba mukwano ng'era ono ye mukwano gwani gwa boyfriend wange kakati ne tubeerawo nze nabeera ne Suuna mu 2019 ne tugenda mu covid ne tusigala nga twogera naye nze saabeerangawo nga nzija buzzi nga tetusula mu nnyumba y'emu nga nzija nti like mbeera kubanga nze nali nkolera bweru wa Kampala kati nga nkola ki nga nzija buzzi naye nga buli kimu ekibeerawo ono gwe ŋŋamba to the extent that nzijukira yali July because Suuna bamuzaala mu July yali July ya 2021 ebyo ebiseera nga awo covid eringa ng'ekendedde eweddemu kati nga ndaba ali down alina bye yali ayitamu awo kati ne ŋŋamba leka mukolereyo akantu asanyuke and he feels special on his day nkugamba Josh oyo omuwala gwe nayitamu akolerani oli surprise era gwe nakubira essimu kozi nze eno naina Obi nga akola bino ebintu bya surprise ne mukubira essimu ne ba organizinga kati ng'eri gy'ogamba nti gwe munaasangayo eri gwe munaayogera naye yali Mary much as that nabawa n'ennamba ya Julius naye eyali prime person yali Mary era Mary ye yabatuusa ku oyo omuntu ne bamusurprisinga mu studio and everything was okay kati nze nnongolo sinaba na kukiteebereza nti oba naye bano ababiri bali tebanaba kutandika kweyagala ebyo ebiseera kati ne tubeerawo paka 2023 kati 2023 awo wentandikira okulaba attitude omanyi ebyabawala mwala munno attitude ninze nga seefiirayo ng'asobola okujja mu nnyumba n'abasanga nga mutudde hai ne badda mu kiboozi ne munne okitegeera neŋŋamba owaayi bakola bonna nze nno nga mbi overlookinga nga ŋŋamba bakola bonna tekiina nnyo buzibu kubanga bakola bonna ng'era nze nkiraba nti bakola bonna oli mukwano gwe era ng'amuyita papa kino papa kiri papa kiri naye nga ono waabeera oli tabulawo nti oba babadde wano ng'oli tabulawo nze natuuka n'ekiseera nga ndooza si stalkinga page yono nga nstalkinga page y'oli kubanga namanyanga nti ono waabeera ng'oli wakola ki waabeera kaakati mu 2023 ngenda nfuna olubuto kati even n'olubuto lwange olwasooka kozi nasooka nefuna olubuto ne luvaamu n'olubuto lwange olwasooka lulyoke luveemu nfune misunderstandings n'oyo omwami ng'ono gwe njogera naye okitegeera ng'ono gwe nasembeza gwe njogera naye gwe ŋŋamba kino gwe ŋŋamba kiri ne mugamba lwaki tanfaako omanyi ng'ono gwe nkola ki gwe mbuulira byonna kaakati mu 2023 sijjukira oba gwali mwezi ki naye nzijukira nalina olubuto lw'abana abalongo nga lulinga lwa myezi ng'ebiri oba ng'esatu kati awo era still twali tufunyemu awo misunderstandings kati ngenda nkola ki nkubira Ssaalongo namukubira n'atankwata then naddamu n'akola ki nankubira kati twogera ng'avuga yali avuga oba yali avaawa ebyo ebiseera I think nga tebanaba nga babaguddewo kati nga twogera nga actually yali ajja waka then namaliriza n'aŋŋamba nerabidde otteeka amafuta mu motoka kanzireyo ng'olwo nno tuli ku ssimu kati nga Suuna nga twogera kati avuga akomawo atuuka ewaka ayingira mu gate nga mpulira bulungi kubanga oba oyogera n'omuntu ku ssimu
kubanga nzijukira nasooka ne mugamba nga wasirifu nnyo okakasa oli mu mmotoka nasa ekirawuli ky'emmotoka ne mpulira embuyaga omayinga emmotoka etambula then nakizaayo kati nga twogera na WhatsApp call kati ono ng'ajja kati ono bwe yatuuka ng'ahuutinga ayingira mu kikomera kati bw'ayingira ng'asigala mu mmotoka kati bw'asigala mu mmotoka ngenda okuwulira olwo nno tukyanyumya naye nga tetuli ku direct call nga tuli ku calls za WhatsApp kati ngenda okuwulira ng'oli ayingidde mu mmotoka kati oli bwe yayingira mu mmotoka ono essimu yagiteeka wansi kati kye simanyi oba Suuna yalowooza nzigyeko saakitegeera kati ng'ono akola ki ayingira mu mmotoka kati bw'ayingira mu mmotoka nga mpulira amugamba nafumbye macaroni ng'akola ki ng'amuwa ng'oli atandika okulya kati nga baliyo ng'amugamba kati oyagala nkukwateko tuyagala nkukiisinge jjukira katolooze ndi kukola eri ya WhatsApp kubanga wabeera kukola ya WhatsApp oli n'akuwummuza wansi sometimes osigalako ng'olowooza maybe alina byakola leka akole ki kanzirire because this is a WhatsApp call teringa nti oba etwala airtime oba ki nze ngamba kati nze we yawummuza essimu wansi I thought actually nze nalowooza ayingidde mu kikomera ali mu kwogera n'embaziira because kye neerabidde before ng'ono Mary tanaba kujja mu mmotoka oba yali mbaziira oba ani waliwo eyajja kati ono naggulawo oluggi ne banyumyanyumyamu awo kati ono ndooza waalekera essimu wansi ne yeerabira nti essimu yabadde ekola ki yabadde ekyaliko kati nga muyangamba tuyagala kunkiisinga tuyagala nkukwateko nga banyumyawo bye banyumya kati nze olwo olunaku lwe narealizinga nti bano abantu bulijjo they are not friends they are actually sleeping together ngamba mukama kino nga kika kozi nze nali sikolanga ki nali sikirabangako in my life kati nga nsirika kati then now I hanged up now on WhatsApp kati nga maze okuwulira ebyo kati gwe weteeke mu bigere byange ng'omaze okuwulira ekyo kati I hanged up kati ne ngamba kati oba kino oba okitandikirawa kati nga mpulira oba siwulira ne ngamba bano abantu bulijjo nze nkugambye Josh nga sikisuspectingangako yadde n'olunaku n'olumu because that girl was so nice to me sisobola kumuwayiriza nti oba she was so nice to me only that waliwo time we yatuuka nga ampeeyo attitude that attitude of kakati nga njijja kati bwe nagijjako nga mbalirira akadde of course wano omaze okukaminga down nekaminze down kati nga nkubira Suuna nga mugamba lindako ssebo bulijjo mweyagala n'omuntu ne mugamba naye musajja gw'okimanyi oli mutemu ne mugamba gwomanyi kyekitegeeza okwagala abakazi ababiri ng'oli amanyi munne ne mugamba okimanyi nti oyo omuwala asobola okunkola ekintu kyonna ne mugamba kyeka n'olubuto lwange olwasooka okuvaamu something is fishy ne mugamba gw'osobola otya okukikola n'ogatta abawala ng'omwamanyi munne like it was a shock to me nengamba ng'omusajja gwe ng'oli mutemu like netufuna orakasi naye kati eri abantu abamanyi Suuna bonna anyway I think ngambe maybe abawala ba datinze because I think basajja banne bayinza obutakitegeera kino nti oli musajja muganda tebamubuuza tebamutuuza mu kakiiko ebyo simanya nakusanze oyenda ne oba olina obukakafu oli tebamubuuza he is like that musajja mutuufu w'e Masaka kati of course nga tuyomba nga tukola ki nga era olwo lwe twakoma okwogera era twaddamu nze okwogera naye nga mukubidde essimu mugamba nkoze eki nzadde kuva olubuto lwa myezi at least 2 months to 3 months naddamu okwogera naye bwe namukubira essimu ne mugamba nzadde kozi nze kyampitirirako naye kati akalala ke nabadde ndowoozaamu in between that story is obeera oyagala omuntu ng'era mweyagala mu planninga future okitegeera naye ng'oyo omuntu akulaga abawala be yeebaka nabo kale katugambe nze yali yeebaka bwe basi nange nga tanjagala nga tetuli mu relationship okitegeera naye nga kati eno relationship eyaliwo gye batugamba nti they were even investing together baplanninga okugula
ploti bazimbe, they build their future together. Naye nga omusajja akwana akwana abakazi ng'okimanyi n'abaleeta ng'oluusi obasanga ne mu nnyumba and you don't even react. That does not really make sense. And then the other thing, nze nagenda okujja mu bulamu bwa Suuna, eyo plot already yali agirina ng'eriko ekikomera nga kikyali wansiko. Nzijjukira bulungi kozi bagambye mbu bangi abaalambula ku eyo ploti, nze nange bantwalayo ko sijja kwewakana, nga bazimba ekikomera ng'ekikomera kikyali wansi, nga tanaba nakutandika kutema musingi gwa nnyumba. Era ne mugamba wow, this is nice, it is a good achievement. Like ng'olaba nti maybe omusajja goyina mu bulamu bwo, he is really doing something. Ayina kyakola kyali mu kweyongerako. Era ne process bwe yajja okutandika okuzimba eyo ennyumba, nzijjukira bulungi eyo show gye yakola. Bwe mba mujjukira bulungi nga bakabata bwe bati, eyo show gye yakola, I think yali oba ku Mityana Road. Eyo show gye yakola n'agulako eyo Harrier, yeyo show yatandika eyo ennyumba. Already ekikomera kyaliwo naye nga si kiwanvu nnyo because yali akikozesa 99s, and 99s are expensive. Abantu abali mu by'okuzimba, those 99s are expensive. Because nzijjukiranga mugamba n'okumugamba bwe twagendayo ng'ekyo kikomera kiri wansi, nga ngamba ezo 99 azigula. Ne mugamba lwaki tofuna muntu bano abapangisa machines ezo ezikuba 99 n'ogula material, n'abantu ne bajja ne bakukubira ne bakukyajinga labor. Nzijjukira bulungi nnyo nangamba nkirowoozaako kubanga nabuuza ne Misaaki. I think papa Misaaki Ssemakula mbu yamugamba naye kye yakola nti yalina site n'afuna eyo machine ne bamukubira. Ne mugamba ne muzeeyi wange bwe yakola, okitegeera. Kaakati nze awo kati we sitegeera nti oyina omusajja muli mu kuinvestinga wamu, you're building a future together as she's claiming. Naye nga akwana abawala obamanyi, abawala abamu boogera naawe gwe bayitiramu. Ngenda nakuwako ka video keyo surprise gye baamukolera. It was July 2021. Abantu abakola ku Bukedde bwe babajjukira eyo surprise bagijjukira bulungi, bamusanga on air. I did a cake, I sent him flowers, nga kuliko n'omuvubuka wa saxophone. Ye kennyini. Actually ne kwolwo olunaku nze lwe nategeera nti oyo mwami yali dating oyo receptionist waabwe, kubanga I watched all those videos nga balina omuntu gwe bamentioninga, and I think baali nicknaming. She has a nickname nga seeyo, she has a nickname. Kati nga babeera bagamba itagundi. Era nga by the time oyo mwami yagenda okusala keki, because nali musindikidde keki ng'eriko happy birthday honey, yagenda okutuuka okugisala ng'ekigambo ekiriko happy birthday. That should show you nti in his workplace ayinamu abantu abalala bakola ki, baganza. But to me that was not a big deal, because eno industry y'okwagala n'okwagala, kiringa we bagamba nti may the best man win. That bwe mubeera mukyadetinga, because osobola okuba nga you also seeing other people, nga he's also seeing other people, naye bwe mutuuka ne musalawo and you be together. Kati nze bwe nali nkiraba, because he had many, yayina oyo EDC, yayina oyo muwala omulala oyo ayina omwana oba muzungu oba ki, I think she was married to a white guy before. Yayina oyo Tina, ye Tina nga actually nzijukira n'ekifaananyi kya Tina gye kiri mu nnyumba ewa Beni. He had a lot of people, but nze nga nkitwala nti may the best woman win. Kasita baba nga takulaze wano direct nti wobeera wa respecting and all that. So kati nzaawo wenneebuuliza, okitegeera, kubanga abantu abalinganga aboogera kweno ensonga balinganga abagamba nti eyo project yatandise jjo, okitegeera nti ennyumba bagizimbidde in 2 years netuukaawo, nti oba ploti. Actually abantu abasinga obungi nze kyesagringa nakyo, abantu abasinga obungi it is as if they are saying mbwe ennyumba atandise kugizimba like in 2023 and this is 2024. Ekita making a sense at all, kubanga nze naliwo nenjiraba eyo site
you know, ne ebyo byonna ne bituukawo. Kaakati omuntu gwe wagenda n'ogula naye ettaka nga mu planning okuinvestinga mwenna, and n'ebyo ebiseera kati jjukira nze najja 2019, okay, and 2019 eryettaka already lyaliwo, kati kiba kitegeeza ettaka baba baligula bonna, as she's claiming that, you know, this is her man, they were investing together. Kiba kitegeeza eryettaka baligulanga mu 2017 or 2018, but she was still married to this guy. Kati ekitegeeza she was married to this guy nga investinga n'oli, ekyo kyekita making a sense nti you allowed your person, your so-called husband, baby, to also bring other girls into your mix, ng'omulaba maama oyo omusajja atatya mukazi gwali mu kukola naye abeera ati oba ye omukazi ataboggokako n'agamba why I'm making you what you are, why are you stepping over me? Kati ekyo kyenkola ki kyesitategeera. And me, I knew that she was pregnant. I think I somehow found out. Naye nze nali simanyi nti lubuto lwani lwono. Actually nze naakabitegeera. So kati awo so that is where I don't understand. And then the betrayal of this friendship. Nti nze nakwesiga gwe wali ng'okumpi n'omwami wange, nze nga mmanyi you're just friends, and then now bino kale ndaba mawulire oclaiminga oli mukazi we. And meanwhile me I have kids with him, sigenda kwewakana ate era nange ndi lubuto lwe. I am actually 5 months pregnant for him, because as I've said, we separated in February of this year. Nga ndaba kino, cause nze actually no separatinga naye natuka time nendaba nga si wa kusetolinga ate nga nze njagala kusetolinga, and I wanted, you know,